Gwa quarter final ogw'empaka ez'amasaza ga Buganda gukomekerezeddwa olwaleero era ttiimu nnya ze ziyiseemu okuzannya omutendera oguddako okukulembera ogw'akamalirizo. Emu ku ttiimu eziyiseemu ye ya Buddu, eno ng'ewanduddemu Kabula ku mugatte gwa ggoolo 3-1. Buddu yakuba Kabula mu mupiira ogwasooka ggoolo 2 ku bwereere nga gwazannyibwa mu maka ga Kabula ng'ate ogw'okuddiŋŋana oguzannyiddwa ku kisaawe ekya Kitovu Sports Arena guwedde maliri ggoolo 1-1. Njagala okwebaza abanna Buddu ate ne ttiimu yaffe olw'omupiira omulungi ogwoleeseddwa, naye nga bwe nabagamba nti Buddu missoni yaffe kikopo era tujja kgenda mu maaso tukiwangule. Mulaba ka tuli mu semi-final, kitegeeza tubulayo emipiira 2 ogenda mu final. Oweekitiibwa Godfrey Mbalire Mukwende yawummula awadde abazannyi ba Buddu obukadde 2 olw'okutuuka ku mutendera guno. Entandikwa embi ebika emaliriza ennungi era mutandiso kiraba nti Buddu yatandika obubi, kaakati tugenda ku finals. Ttiimu ey'okubiri eyiseemu ye ya Kyaddondo, eno ng'ewanduddemu Busujju ku mugatte gwa ggoolo 2 ku bwereere ng'egikubye ewaka ne ku bugenyi. Kyaddondo omupiira ogwasooka ogwazannyibwa mu maka gaayo yaguwangula ggoolo 1 ku bwereere nga n'ogw'okuddiŋŋana eguwangudde ggoolo 1 ku bwereere. Bwe tuba nga tetusobodde kuyitawo ku mutendera guno gwa quarter finals, it's fine with me. Ate bannabusujju mbasaba basiime ekikoleddwa, kati Busujju ewulikika. Tetwasinga okwagala kutunda Busujju. Ttiimu ey'okusatu ye ya Buweekula, eno ng'ewanduddemu Mawokota ku mugatte gwa ggoolo 2-1. Buweekula ye yawangula omupiira ogwasooka ogwazannyibwa mu maka ga Mawokota ggoolo 1 ku bwereere ng'ate ogw'okuddiŋŋana oguzannyiddwa mu maka gaayo guwedde maliri ggoolo 1-1. Njagala okwebaza Katonda olw'okutusobozesa okutuusa ku semi-final. Twatandika bulungi, bigambo byali bingi, naye nebaza Katonda olw'okuba tusobozesa otuuka ku semi-final era tusuubiza bannabuweekula bonna guno mwaka nga bwe twabagamba guno gwe mwaka gwaffe. Abawagizi baffe bannabuweekula mwebale kuwagira ttiimu tugenze ku semi-final, ate era olukiiko n'abazannyi mwongeremu amaanyi, tujja kuwangula. Ate ttiimu ey'okuna eyiseemu ye ya Kyaggwe, eno ng'ewanduddemu Ssingo ku mugatte gwa ggoolo 2-1. Wanvo abasingo bawava. Kyaggwe yawangula oluzannyo olwasooka olwazannyibwa mu maka gaayo aga Mukono Bishop ggoolo 1 ku bwereere ng'ate olw'okuddiŋŋana oluzannyiddwa ku kisaawe ekya Mityana Saza Grounds guwedde maliri ggoolo 1-1. Oluzannyo olusooka olw'omutendera ogukulembera ogw'akamalirizo lugenda kuzannyibwa ku Sande ejja era Buweekula egenda kuttunka ne Kyaggwe ng'ate Buddu egenda kubulonda ne Kyaddondo.